omukiise wa Kampala Central Muhammad Nsereko takyava ku social media musingira parliament abantu byagenda okukiikirira kikira kimubeza ku social media n'okuba nti agulirira abavubuka bonna bali ku social media nga akosasereza omusolo wulira wetegereze kuno Muhammad Nsereko kuoli wa village yakutukako ne ba agent bo bonna one ngera bazzayo nti Muhammad Nsereko bayira Kyagulanyi ngaze mu parliament yatuuka n'ogamba nti yetagenda nko wa Kyagulanyi kuba talina kyamwetaza video nevaayo nga yatuuka mu maka ga Kyagulanyi ne tusirika kati Muhammad Nsereko abadde all along blocker wa Museveni ng'agula ba opposition yatuukira ba Kyagulanyi senta munamuletera emboozi yemu tyafe byofuza afu tulyambuli buli jana tukolese namuga please sirikira siya mu yakulya sente za mu amusolo nze najja kulwanira gwanga Uganda dikyusa kyanyizo omusajja ono bwe busungu bwali na Robert Kyagulanyi senta mu kati ekizibu kiri luddawo ekirala kikino omukulu Muhammad Nsereko oba MP wa Kampala Central abera ku social media ng'agulirira abavubuka abakazi n'abalenzi oba abaana b'obulenzi n'abobuwala okuvuma n'okukala kati Robert Kyagulanyi senta mu wepono okuhakinga page ezenjawulo kuli ku TikTok ne ku Facebook ne ku Twitter eno gyasasula abantu okuva Robert Kyagulanyi senta mu nga mainti President Robert Kyagulanyi senta mu yafuuka kyabulambuzi ate yafuuka kyabugagga era ekireeta emmere ku ssuwani z'abantu nga bano bakikola buli lunaku nga basasulwa Muhammad Nsereko lwaki akola ekintu kino akikola olwa pressure eva mu State House olw'emikolo ekikolobero kye yakola kyengendo banyumiza nammwe mukwate ku nviiri mujja kutya ensi nga bwetambula akola ekintu kino olw'ensonga nti Muhammad Nsereko mu bukujjukujju bwe obw'ekitalo ono omwami yagenda butereevu ne yeetaba mu bikolwa eby'okutunda ettaka ery'empewo lye yaguza abasajja Abapakistaani ekireka mu lutobazi yali abaguzawo ekemu nga baguzizza obuwumbi 4 obw'ensimbi za Uganda Pakistan nga bagenda kukolerawo mirimu gyabwe wabula Pakistan yona bamala okuwonsereko obuwumbi 4 obwansimbi bagenda batandika okugenda okukebera ku ttaka lino yobera nti ligenda kubuka libiŋŋanswa bagenda otuuka mu kitongole ekikwasaganya ku nnambula y'ettaka n'ennambika yaalyo kyetuyita Uganda Land Boards nga bagamba nti ettaka liba baguzizza lya kitongole kya NFA ekikwasaganya ebibira Pakistan bakukenswa bagamba Nsereko ogujwankana ogufujja ezaffe tuzaagala Nsereko atandika okwetakola mu bigere ne mu nviiri nga talaba wagenda kujja ssente ng'ate ssente yazifuna dda Apakistaani bano bamugamba ssente tuzaagala bagamba nti tezifudda dda na lusoggo ngenda bawa ettaka eddala nti ogenda dituwaawa Nsereko ng'akwata Apakistaani bano ng'abakunguza nga batwala essingo ku mitale balakisi ng'abalaga ettaka eryali ligenda okuwerako almost emayiro ey'ettaka ng'abagamba ettaka lino lyemba wadde ng'era abawa ebipapula ebijingirire abasajja na Pakistan kye baakola nga nabo bagenda era gye bakeberera ettaka okulaba ettaka lino lituufu lya Nsereko bagenda otuuka ogenda mu landizi Boseko Kalaseyo wa Minister of Lands okebera bagenda otuukayo ng'ettaka lino ate erimu ku ddyo si lya Nsereko lyonna nga n'erimu ku ddyo lya balakisi y'essingo ey'amagye Pakistan mwe bambalira buno obukanzu bwabwe busala ebibanja Pakistan balina buno obukanzu kalimu siriiti ne siriiti eno bwe kati eno ngambala zino entalabuusi zaabwe nga babuuka enswa kye baakola nga bakwata olufungo nga banoonya ekitongole ekikwata abakenuzi ekya State House nga bakituukirira nga bagamba nti omusajja ono mumumanyi bulungi nnyo nti ye yatufeera n'atuguza ettaka ekireka mu ntobazi ate bwamala n'atugamba nti ettaka tututte essingo tugenda okutuuka essingo n'ettaka teririiyo twetaaga mukwate atuwe ssente zaffe ekitongole kya State House Anti-Corruption Unit nga kiyita Nsereko nga kimunnyonnyola ebintu bino Nsereko nga bagaaliza ensonga njazzeemalira nti nze nzozambi ensonga ezange nzeemalira kye baamugamba oba kyegamba bali nti nze ensonga ezange nzeemalira abo mubaleke engeri batali bannansi nze njazzeemalira mumundeke mbakolera emirimu gyammwe nga nkozesaako ne ku ssente zino zonna kubanga ezimu sikyazirina fayiro already y'okukwata Nsereko yali yakolebwa dda nga eri ku SP oba Senior Superintendent of Police omukyala gwe bayita Nakatudde Winifred
ya ina file ya Nsereko yenga alinze bulinzi okuva mwakulira ekitongole ekya State House Anti-Corruption Unit okugamba nti Nsereko mukwate naye olwokuba nti Nsereko obulimu gwakola ku social media ogwokwonoona ekibiina kya National Platform Liberty Organization Center kyekyeramukwasizza okuba nti aliwo okukola emirimu egyo egyokwonoona erinnya lya Kyagulanyi n'okwonoona ebintu ate ani agikwatamu waliwo ayagala ogikwatamu ani ayagala ogikwatamu kyeki kyamutaasizza okuba nti akola emirimu gino saako n'okuba nti agenda trackinga abantu abalala mu diaspora abandi badde abobulabe eri gavumenti ya Yoseriti Bahawulwa ozo mukitegedde bulungi nnyo ekyo nakyo mukitegedde saagala kirwako yensonga lwaki omusajja abeera ku social media ng'akozesa sente z'akozesa ze zimu ku paati sente ziri ezaki ez'ettaka awo nawo nzigaddewo tugenze ku information endala mu nkola ey'okutwala eggwanga n'okulisikiza abantu abagwira Museveni akyakigenda mu maaso n'ekikola wetwogerera essaawa zino ndi wano tegeeza abasawo bonna bannansi naye okusingira ddala abaganda abali mu malwaliro omuli gye tuyita referral hospitals mu Buganda wonna ndi wano bategeeza baganda bange nti waliwo olukwe olugenderere lwemutamanyi olugenda mu maaso naye kimanyi mujja tegeeza baganda bammwe nja kufuna feedback Museveni ng'ayita mu Dr. Ruth Acheng ng'ayita mu Permanent Secretary of Ministry of Health Dana Atwine naye kennyini enteekateeka eno baagimaliriza n'essimu mugenda gisanga buli dokita yenna nga muganda bakutaddeko abantu babiri be balinga ba juniors bo okole nabo ng'obatendeka naye ng'essaawa yonna bagenda kubanga bakujjawo bw'onoobaolirako ennyo nga bakusiibudde tebakuwadde butwa ojja kubaolirako ennyo mukiddamu bw'onoobaolirako ennyo bajja kukusiibula nga bakuwadde obutwa ne process gye bagenda okuyita bayinza okugamba ddamu applyinga omulimu ogwo naye nga bamaze okusomesa ba juniors bano bonna naye nga Banyarwanda wezi okulamanya ga Kinyankole oba ga kiki ga Kinyolo bano bonna Banyarwanda bonna Banyarwanda tekuli Munyarwanda tekuli mutolo n'omu tekuli wadde Omunyolo tekuli wadde Omunyankole bonna Banyarwanda health sector nga bakikola mu police bakikoze mu military bagenze mu health sector yonna bagijuziza Abanyarwanda buli musawo yenna omukugwali mu ddwaliro nga Muganda oba Mutoro oba Munyankole oligino kimanye ba juniors bonna boyina bayita bayintanzi bonna abasinga obungi Banyarwanda bagenda balivula naye Katonda agenda kuyamba odduka ku mulimu ogwo obudde bukyali bw'otavaako na butwa bagenda kukola ekyajabu ojja kikwasako emikono 20 naye nga enteekateeka yatandise mu malwaliro gonna muyinza okutandika okufa ebintu by'ekisiru muyinza otandika okufuna obuvuyo mu ddwaliro era oyinza okulanga junior wo ate yakuwa ebiragiro ne orders sinakindi ofune stress ogende nti bano abaana bakajja lwaki bampa amateeka mu ddwaliro bino mujja biŋŋamba nga bivudde mu baganda bammwe abakolagana namwe bajja bagamba yensonga lwaki abaana bonna abasoma obusawo nga Baganda babagobye mu matendekero gonna babaganye okuyita ebibuuzo n'ebibuuzo bye babisazizzaamu bonna abaliyo kati abayita ne bawa makisi zaabwe baana Banyarwanda bamanyi Oluganda amannya agamu balina ga Kiganda amalala balina ga Kinyankole naye nga system batandise ogidevelopinga ng'eyingira mu Banyarwanda bonna kino kijja banguyira buli muntu yenna gwe baagala okusilensinga oba okwerezinga kijja banguyira nti abasawo bonna abali mu system mu malwaliro ago bantu baabwe tekyetaagisa kukubira simu nti gundi mujje onno it's just a mere knowing ku medical chat y'omulwadde nti ono esebokera Petero nti okasebokera ke Petero no problem bagenda okuba miruzi oba 3 n'ekitundu okuba miruzi 8
ngenda okudanga ekibumba kikubye sama ngoyo agenze silent genocide erimu happeninga ne shift in all positions okuteekamu abanyarwanda erimu happeninga right now nga batanso okushiftinga n'okuneminga amanya g'enguudo za Buganda n'eza Kampala nga bagazza mu banyarwanda bali mu Bungereza bali abakungu ba Kabaka bali mu America abakungu ba Kabaka nenga babambaza kadaali muli awo ensi bagitwala. So ekyo mwenna abasawo njagala mukitegeere. Nasooka n'enkikuba mu COVID nga baleesa ba SFC abaali bambala amatawo g'abasawo nga si basawo. Nakikuba mu COVID ngera omulambo gwali badde gw'emitwalo 5 bagubanjanga milioni 7.8 nenga omunyomula bagenda gulya baagala balemesa mu fast mubere frustrated. Kale baganda bange mwenna abasawo ndoza kankabatele mu luzungu liya bajoga nti afi twategedde omusajja yabira Luganda lonna. So ladies and gentlemen, more especially the indigenous doctors who are situated in the Buganda region, but it might happen in other regions of the country. I'm here to inform you that Museveni and his agents in the Ministry of Health, they are slowly replacing the indigenous doctors with foreign Rwandese origin junior doctors with the mission of erasing all the indigenous health workers in all sections of the hospitals so that they can easily confirm their mission of what they planned or what is known as a silent genocide through using those hospitals by killing indigenous patients who will be brought for medical attentions in those hospitals. And this applies to all medical interns who have been disqualified across Uganda, but mainly in Uganda. All those students right now you see who are in those all institutions or medical institutions, the biggest number of them, they are not Ugandan, those are Rwandese. That's why all the indigenous, they have been failed to take their course and they're just moving around the camp. That's why Museveni said that whoever feel that he can't cope up with paying tuitions in time, or who doesn't want to cope up with each and every situation which takes place in those institutions, you just leave the institution and go back to your mother's house and you sleep. Hope you heard that statement. Mu statement mwajifu nabaga atasobola kumanya bigenda maaso va mu institution yo de wanyoko munju webake yali ategeeza mu bayindiginansi yali tategeeza banyola kubanga banyola they have money at their own disposal and they are supported by the what? By Museveni. Even if they can't manage to score those marks which allow them to take that course, they will attend. That applies to all universities in Kampala or in Uganda. Even if you have good marks from senior 4, senior 6, which allows you to attend any course in any institution, they can leave you aside and they enroll a person with Rwanda origin. That's the systematic system they are using right now. Gosobola okujjanga wayise senior 6, wayise sciences, wayise buli kimu, wayise ngoyagala kukola mateeka, basobola okukulemesa ne bawa omuntu ataafunye obubonero n'ayingira kubanga waabwe gwe ne bakulemesa bino mujja bingamba live eno nga ngimaliriza olwaleero. Nja kujja mbibagambe remarks oba feedback zenda banfunye mu bino ebigawo byenjogera nti bintu bigenda mu maaso mu ggwanga ne buli omu asirise baagala bibagamba nti abaana bammwe nga oluwa musoga oluwa mutolo oluwa munyolo oluwa muganda oluwa mulugwala ye lwaki mu biki mukimanyi soloza mukitegeera. Ekyo nakyo kivuddeko njagadde mubere nga mukimanyi bulungi nnyo. Kati wano wali okulya n'okukomba essowaani wewa
nsaba okuluma kutu kwa Ssaabasajja Kabaka n'omuntu yenna amuliraanye alikodinga akatambi kano akabompereze. Ssaabasajja Kabaka nze muzzukulu w'Amazigero Mbyenga bulijjo nsaba okuluma kutu okutegeeza nti ebintu bitambula bulungi eri embuga. Obwakabaka bujjudde abasajja Banyarwanda basebajja okwota basinga bannanyinimu entannama. Buli kimu bakyawudde nga bwe bagenda okwawula ettaka lya Buganda. Wetwogere mutamanya ngabo omusajja Omunyarwanda atonye Mooli wasanya Kalu Charles Peter Mayiga Saalonga Mulengejja ali mu kukola mukolo ku mukolo wepone banna batamanya ngamba abaatula mu Buganda nga balowooza nti bagenda kukola buli kimu ekisoboka. Mu nteekateeka ey'okusaddaaka oba okukolerako ebikolobero nga bwe baakikola luli omukyala oyo Sarah Agnes Nabaloga oba Agnes Nabawiiki bwe yagenda mu mawanga g'abasajja balumamba Abanigeria gye eddagala epitirivu najja n'akuma ekyoto gombolola masiro gabajjajjaawo ekasubi ng'akozesa ate muwala wo Mumbejja Kinzi yali alowooza nti asobola okukusaddaaka naye tamanya nti ye kennyini yeesaddaaka. Ndi wano okusaba okuluma kutu kwa Ssaabasajja Kabaka n'okutegeeza ensole eya Agnes Nabawiiki wa Nabaloga. Maama nja nasooka kutegeeza tansooka enteremu nnyo ne ku tuzzi. Wattu okufaana Sseruganda ate ekiwalata kya Ssensekere kubanga yagala nnyo okweteeka ewalaba. Mukyala Agnes Nabaloga, Sarah Kagere, David Wasajja ne Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga omusajja Omunyarwanda njala bategeeza ebintu bimukola bya buswavu nnyo era biswaza Buganda. Wandiyagala okukola ekintu omuntu wattu n'omuzika ng'oyambe ekkiriza. Ebintu byomukola temusooka kwebuuza ku mitwe gyammwe olw'ensonga bye mugenda ku baganga babalimba bulimbi kubajjako nsimbi tebasobola babulira kituufu. Ndi wano bategeeza official nga nze muzzukulu wa Lumbuye nti Buganda wala na musaayi tebuganda wala na nsoole nkiddamu Buganda wala na musaayi so sina nsoole. Agnes Nabawiiki oba Agnes Nabaloga ndi wano kutegeeza ne bw'onojjamu akabikko omulalu n'ositamu wengula n'obulaga Sudaani obula n'obulaga eri ku munaala ogw'emawagga gy'ensibuka emiti ya Nattanda obulobwenuge n'obutunuzekko munnange buli kyokola okola kya bukunya. Lwaki? Buganda wala na musaayi era butambula na musaayi. Kyobula baga nti abooluganda bita wattu bwe bikolagana tebyatika. Wano nno Oluganda lwenjogera luyinza obbazi bw'oliramu abamu naye munangumiikiriza. Omukyala oyo Agnes Nabawiiki ne Sarah Kafuutu wa Sarah Kagere ne mukulu munnaabwe David Wasajja Apuuli n'ono Omunyarwanda Charles Peter Mayiga mukimanyi bulungi butanga ntandika program zino embabega yonna mbadde mbategeeza nti abantu bano ng'oggyeko oli omusajja Omunyarwanda Peter Mayiga bano abasatu beefuutiika mu Bwakabaka kubanga Nsowole Museveni n'Abangereza ze baleeta okuteekawo history muwanvu namubabuulira naye kyebeerabidde nti Obuganda guba musaayi ate abooluganda bito ebikolagana tebyatika. Munnange bw'oyagala okukola ekintu ng'oyagala kiyisa mu musaayi kisaddaako omuntu tekimusaddaaka. Lwaki? Agnes Nabaloga ne Sarah Kagere mukoze amalo g'okusanyawo Ssaabasajja Kabaka naye lwaki tegakola? Kubanga temuyinaako kakwate. Temuyinaako kakwate. Nga ssengawo omuntu bw'anagamba nti kale ojja kundaba oba kitemu omuntu kale ojja kundaba kye bayita nti olulimi lutonzi kubanga kikwata mulinako akakwate musaayi gwo. Naye Ronald Muwenda Mutebi owookubiri mutabani wa Muteesa muzzukulu wa Mwanga tabalinaako wadde Akaganda, Akazungu, Akaswahili, Akachina, Akangereza wadde Akamerika n'akali akalangira temukamuyinaako. Kati ne bwe munaamuloga mumala biseera ng'akunamira muzibe sina kindi anyiigira mu nzikiza. Lwaki? Munnange bw'ogenda Nigeria oggya eddagala ng'ate okimanyi bulungi nti oli musimbukufu. Bw'ogenda Nigeria oggya eddagala ng'okimanyi nti n'emikolo egy'okufuula lubuga
tebagikolangako okusinziira ku jjajjaffe omutaka nga bwe yatulambika kitegeezera okwotakota mugaalo munde. Ekyokubiri, nga bw'oli omusimbu kufu ate omusimbu taliraana Ssaabasajja Kabaka, era lwaki tomanyi nti weegalika nga gubonese? Kubanga bwe weegalika nga gubonese munnange n'otiiriisa kiba kitegeeza nti ovudde mu mbeera eza bulijjo. Buli lw'oyiwejjovu n'oluma amannyo ng'embaata eruma ekigogo kiba kitegeeza nti oba ovudde mu buntu bw'abantu oba ofuuse ekiwemmemeku. Kati ndi wano kutegeeza mukyala Agnes Nabaloga oba Agnes Nabawiiki, maama njagala kutegeeza wagenda e Nigeria n'ojjayo mukuukulu gw'eddagala oguleete ogukozese mu Kyoto Gombola mu Kikume ng'okozesa ate omwana wa Mutebi Omumbejja Nkinzi mu kuma omuddagala ate gumusale. Munnange wali okunamira muzibu olw'ensonga tekisoboka, toyinaako wadde akaganda wadde akambejja ku Mutebi mula biseera omusaayi gukwatagana muki na musaayi. Tuvudde awo Wasanya Carol Charles Peter Mayiga bwe yabadde agenze okulaba enkwezengeze ziri mu Bungereza butyo amatu yagenze n'akyalirako omu kwabo balowooza nti bankizo nnyo mu lulyo olulangiro lwa Bungereza mwe yasinkanidde omulangira gwe nabazannyidde endoza ku lunaku lwa Sunday ya njala kutegeeza Wasanya Carol Charles Peter Mayiga munnange omwami oyo talina kyali mu Bungereza okujjako kuba nti mulangira talina kyali era alinga wasajja ye waddala wa muntu ezaawo ne tasalawo talina kyasobola kukola. Kati gwe wagenze eyo wattu oyogere gye mutakkiriza bannamawulire nga mwagala kusaba endaga butonde eya Ssekabaka Muteesa bagibaweekoko mutwaleko mujje mukyuse ebyafaayo by'omugenzi nti bano abaana okuli David Wasajja Omutoolo, Sara Kagere ne Agnes Nabaloga nti baana ba Muteesa. Ebyo byonna mukootakoota mugaalo mundu olw'ensonga oyo si yasalawo tasobola giba kubanga bakimanyi bulungi nnyo nga ne bw'okimanyi mukimanyi. Kanjala bategeeza nti DNA samples mwade mugenzi okukima mutuuke mukole forofoto mukyuse mwefuutiko nti muli baana ba Muteesa temuli yensonga lwaki muloze Mutebi ne mufuwa ne firimbi naye ng'omusajja gwe muloga taseetuka lwaki ne mumuwa emmimbiri oba kanyo kawulire nga tavaawo nakati waali ekibatta ki lindako nja kikugamba edda. Ndi wano kutegeeza DNA eze mwagala okukola mumala biseera teweetaaga genda w'oyo omu ku balangira omusabe DNA enedda nakugamba ekigambo kimu kiri kimu nti yes Ssaabasajja Kabaka yennyini waali nti ye mugambo waayi wattu gusinze njagala kwenoonya nzaani kuba obudde ettolo butuuse Wasajja obudde ettolo butuuse Agnes Nabaloga ne Sara Kagere obudde Wawalusimbi Mpanga butuuse emyaka gibawubidde akatambaala mwesibye mu Buganda mulinga nkukunyiza mbwa kubanga bulweyo tomusana zeyongera kwekukuma ne munaakola muti temuli kye mugenda kujjawo ekyo kyo nkibabuulira. Kati ndi wano bategeeza endaga butonde ze mwagenza okukima e Bungereza mukyuse mulage nti baana ba Muteesa nze nga mukunamira muzibe lwaki. Ekisooka kikino gwe kennyini Agnes Nabaloga wafuna omusimbi okuva ewa Yoseliti Baabulwa ogezeeko okuteekawo kye tuyita ekijjulo ne famire yo eri eyaddala ewa Olusimbi Mpanga bo bagwemu akaja bangu balangirire nti munnange tukoze ekijjulo kino nti ye etugenzo kikakasa nti omwana ono si wa ntumbwe za Walusimbi nti kituufu omwana antumbwezaani entumbwe za Muteesa nenzijalo nembyanika ku mutimbagano ekijjulo mwakiryayo mwakigabula kubanga mwaswala ompulidde bulungi nnyo. Kati nawe ndi wano bagamba muleme tumalira biseera mwagala kusanya Obuganda nga mukozesebwa Museveni ate nga nammwe mugezaako nnyo okwefuutiikawo kitajja kusoboka. Singa takyakola oba senga takyakola ekitwawula abasajja ku bakazi kubanga abasajja tuzaalibwa tulina obukuumi obw'enjawulo okusinga kumwe abakazi
yensonga lwaki obwakabaka bwa Buganda tebufugibwangako mukazi era ali abweyimbyemu ng'onoonyereza ebyamutuukako bimanyi namwe mubweyimbamu ebyo bigenda obbatuukako mujja bimanya ndi wano bategeeza kyonna kyemukola ensi ekimanyi era tubalinze ebintu bibiri bye mutajja kusobola kutegeera. Ekisooka Obuganda mwoyo ate Obuganda lwazi empoza Buganda tezitudde njala babuuza kyeki bamanya enviri ku mutwe kyeki bawunyisa ebigere gwe kyeki kusimbuwaza oli nga asiriikiridde omanyi olwanga omwana abadde takola mirimu asiriikiridde manya nti aba ayonoona. Nzirano bagamba David Wasajja apuuli DNA test zo gyeziri ze baakola ze bajja ku ntebero de wa dokitawo ne baziri faalinga ku DNA ez'Obwakabaka bw'Ettolo bazirina nti toli mwana wa Muteesa. Ekyo nawe wagenda ku ssemu alina okikonfaminga mayiga nawe DNA obazirina ezikonfaminga ne history wo yenna toli musajja Muganda nawe bakimanyi Yesu kono kibakwasiza emirimu egyo kali ndi wano bategeeza mulema tumalira budde ne munaategeka emikolo emmengo ne mukola teri wali kigenda kukyuka Obuganda busigala Buganda. Gye musasulira ensimbi abantu bajja ku social media boogere bitakwatagana ng'empale z'aba7 njala bagamba ekigambo kimu nti gwalabyeko ye mwana gwe yenna ali eyo ng'oyogera ng'eyanobako oba yayiika Windows simanyi gubadde gutya oli waddemba okwogera ekikutta obudde kigenda buta kyonna ekiriwo tujja kikozesa okutaasa Obuganda mu ngeri yonna esoboka. Twamaze dde okukola profile ya Agnes Nabaloga eya Sara Kagere eya Kiwalabe Male eya Gamulengejja ne David Wasajja yawaayi Wasajja mukazi w'omumanyi gw'owujja ekiwojjolo muwala wa Bakireke no Nsubuga ono we Munyarwanda we Masaka yakuwa omuwala omukazi w'omumanyi bulungi nnyo yanne wa muvandume omanyi omulimu gwakola ng'oggyeko gw'omanyi gwe wamuwasiza omulimu mulala gumanyi ndigukugamba edda ng'oggyeko ensimbi Museveni ze yakuwa ogenda omuwase gwe tomanyi mukazi we yaani era naye ku video kuno ayinza okuba waali bamuyita bakirekeraawe oyinza omukazi wo kuno kwali oba komuleko bajja kubuulira ndomu yagambye ng'oggyeko omulimu ogw'obutonde gwe wasiza mukazi wo emirimu gyakola ogimanyi ayinza okuba tava waka naye nkubuulira Museveni gwe mmanyi taleka jjinja nga talifuukudde ate taleka bujulizi olimbuulira eriva mu byebiraka nga temunnatta mutebi muyinza okukola ki oyinza okudda nga g'omusoose eyo kuba nkimanyi essaawa zino waliko mu Amerika egyo wali ogenze ng'ogenze kukebera kansa w'obulimma w'abasajja kansa w'obulimma w'abasajja amugjawa nga gw'omu ku bantu abasinga okwegadanga mu Kampala wano nga ssente ze z'obulamu ebitundu 6 ku buli 100 zimalidde mu kwegadanga kansa w'obulimma w'omujja ludda nze mbuuza bamuyita kansa w'obulimma omujjawa w'obudingidi nga ssente zo z'okoze mu bulamu bitundu 6 ku buli 100 zimalidde mu kwegadanga kansa w'obulimma omujjawa w'obudingidi mayi mulwawo kutegeera ekizibu bwe muba mulya temumanya nti waliwo abaana be basse ku street eri abantu bagoba ku mataka bwe mbeera mu bbanga lwezo ezo temutegeera nti abantu balina ebizibu naye nga gw'otudde naye ku dining akubala omubala bino mutamanyi mwagaana okutegeera mwe mwenna nti enkola ya Museveni bagireka siireka bujulizi buli lwakutera omukazi Omunyarwanda ku mmeeza kubeerako ne saladizi gokanyaga maama ng'ofumba saladizi kasupu nga kawoomi obeerawo gyakafumbira kyovula baganda tugamba nti bw'omanya nnyo enkoko ebyerya tasobola girya
ero Yesu mbatumiddeko mwenna balya KFC boli maji bakolya KFC tolidda mujjirya oba ekintu ekirala kyonna